tugeredde amanya gaffe amanya gange nze Zafaran ndi mukazi muyimbi era nga ndi signed under Swangez Avenue. Zafaran bakakusaininga mu Swangez Avenue soka otubuulire owulira otya? Mpulira bulungi. It is a good feeling. This is an answered prayer, I should say. Zafaran mu Swangez Avenue na music gokozeeyo? Yes, tukoze projects ez'enjawulo era nga waliwo gye tutadde olwaleero eyitibwa Sweetheart. Ena video efulumya olwaleero ssaawa 6. wagikoledde wa audio nagikolera wa Bomba made my beat. Okay. Ate video Aronea yagikozeeko. Tusuubire vibe ki okuva gy'oli? Muziki mulungi. Good vibes alone and spreading love all over. Oba weetunuulira okuba style ki ya music? Kuba raga, kuba dance hall, kuba afrobeat. Yeah. Oyina album ewera ogenda fulumya lumu ku lumu oba just ofulumya single ku single? My dear, music gyali. Music munjira. Kakane bukakane tuleeta. Tusomulula. Naye music omwewulira? Tusomulula. Yes. So kati Zafaran, ndaba mu Swangez Avenue abayimbi bangi abakuba style eyo dance ojogambe raga. Competition mu Swangez yo kati ebe nnyingi? Competition tegenda kubaawo kubanga tuyinza okuba tukola ebiri somehow related naye era buli omwana kyayokana ku munne. Yes. Kati gwe style gy'okuba owulira nga mu Swangez gwagikuba? Sijja kwogeraku ntyo we're all good naye era waliwo ekyo ekyenjawulo kyogamba nti kino ekyenjawulo kiri ku wini olinga gamba ekyo ekyenjawulo nkyagala ku Vinka bonna mbaagala naye ono alina ekyenjawulo kino ono alina ekyenjawulo kino era nga ekyo kye kimufuula omulungi oba ali special in the music industry. Yes. So Zafaran, wadde watandise kuyimba jjo wadde ne project endala ezedda z'obadde oyimbamu? About music, madeni nayo project kamu bubiri bencho bimanyi. Nenga tezeri professional nnyo nga zino. Muziki gubadde gwa kuyiiya. Kati okusayininga Swangez yakufunye etya? Munange nina mukwano gwange ye yandaga eri Swangez Avenue twali mu bandi yemu ffenna so bwanyanjula eri Swangez Avenue nembalaga ku demo yange what I had done nibajaniriza nabo ne bampa waka netandika okurecordinga. She obadde mu band ki gye balimu? Band gye mbaddemu babadde bagita Kado band. Ngamukubirawo? Tukubira mu bifo ebyenjawulo naye of late twali tukubira Lazio. Yes. Wenasembera okubeeramu ekolera ku Lazio. Osobola okutuwaamu kapera? Yita wali mutawaana gwe mulimu gwange. Sokotote. We bambuza ogenda wa kusanga Sweetheart omwana yatamira Sweetheart asanyusa eki bintu bya Sweetheart omwana yakiteekamu ati kale paka mpite Sweetheart omwana yatamira Sweetheart asanyusa eki kujja kwa Sweetheart ne future yagizanyako party. Naye okimanyi nange akayimba mbadde nkamanyi naye nga sikumanyi. Ngeza music yatambula dda. Music twakamuta. Simanyi wake kukuba dduma. Keko nkamanya ate nsobola okulimba. Simanyi munange gye wakaja. Kwa music twakamuta. Naye kati eddoboozi tuliwulidde. Zafaran, osayinize contract ya myaka emeka? Nsaba tukireke kiri wakati wange ne management. Yes. Bw'otunuulira oluyimba olwo mulinga ani muwandiisi walwo? Dr. Brain. Okay. Lwaki oli nnyo mu kifaananyi kya Vinka? Abantu tebalowooze nti nno oli gundi ya Vinka. Teri mu kifaananyi kya Vinka though oyogera bw'otyo. I appreciate that kuba omanyi omuntu bw'akugerageranya ku muntu ng'alina w'atuuse owulira bulungi. It is a compliment. Okay. So kyebaliza naye nga Vinka is Vinka nange yenze. Tulowooze nti nno Swangez ereeta abayimbi mu bbanga ttono nnyo ne bashayininga. Gwe weerabawa mu bbanga ettono? Mu bbanga ettono ndaba kuba muziki kyekyoka kyentunuulidde because it is our plan, it is our goal. Fenna kyetutunuulidde good vibes, kutambuza muziki, having a great time, having fun. Yes, and I can't wait to meet you my people. Abanjagadde tunyumirwe muziki. Industry ogimaze mu bbanga ki? Industry ngibaddemu for about 4-5 years, I should say.
bino wali obisuubira? Yes. Nasaba Mukama abwenkola. Nasaba Mukama abwenkola. Oli mukyala mulokole? Siri mukyala mulokole, ni mukyala mukatuliki. Okay. Tulowooze nti nno because kati ekkaakajji ogenda kkakubeera okakubi industry ogyetegekedde? Nze kyenzikiriza if you said nga olina ekyetaagisa music. Abantu abagenda okuwuliriza music gwokola webali amandazi okwagala banyaniriza aba people have been so good to me, like so good to me. So wetegereza abayimbi bangi abaliwo naddala abakyala gap ki gy'obadde olaba ebulawo mu industry eno nga ogenda giziba? eyange eddoboozi lyange badde teri abaana nga balina amaloboozi gaabwe so eyange eyo yegenda okuddawo because I know that place has been there, my place. Bantu bagenda kukusumbuwa naddala abasajja. Are you ready? Oba kibagambe nti nno you already booked oba you are already taken? Ekyo nakyo tukiveeko. I'll not say I'm taken because I'm not taken. Naye Swangez zezemu mulimu abakyala naddala omukyala Lwaki Vinka tero balaba nnyo ku stage yabatera ofuna obutakkanya n'abalala bayigamu ne ku kungufu oba kalati nawe obukodyo buno babukuyigirizaamu naddala bafaani baleeta emikono. ekyo sikimanyi munnange bw'obadde ojja olabyeko akapande akaliko taekwondo school. So it is baheras gye bali ku WhatsApp ku YouTube. Buli omu alina engeri gye, buli omu alina character ye ng'omuntu. Yeah, so I believe we shall get along. Ku nnyimba zino z'oyogedde ennyingi z'olina actually ogambye album olinako okwo ku kolabo gye tuba tusuubirako n'omu ku bikonge ebinene mu ggwanga abayimbi? Good things are coming. Kyenyinza obagamba ebirungi bijja, ebirungi biri mu maaso. Usually I pray for more better days. Ekyo sitera kukyerabira. Era I always said I pray for more better days. Ati kyokka kimpushinga okumanya nti birungi bijja. Kikutwalidde ebbanga kyosalawo joininga Swangez okuva lwe bakutuusaako? I met these people in January. Basaininga mu March. And wano wetuli kati. Birungi bijja. Kikutwalidde ebbanga kyosalawo joininga Swangez okuva lwe bakutuusaako? I met these people in January. Basaininga mu March. And wano wetuli kati. Abagizi bange mwenna abalungi abanjagadde nze banange simanyi naye munzisiza laavu. Munjagadde era mbebaza ate ne mbasaba mwongere okunsapotinga music wange. Yes, osobola okufuna music wange ku YouTube, osobola okunsanga ku social media platforms ez'enjawulo. Munfollowing Facebook, Twitter, Instagram, TikTok oba wesiri wasimanyi ne ku Snapchat kyendi. So mbasaba munfollowing yonna tunyumirwe tutambuze omuziki. Akayimba kange akapya bakayita Sweetheart. Mbasaba kasabe Lwaki nedda kanyumirwe tunyumirwe omuziki. Mbagala nnyo. Munfollowing Facebook, Twitter, Instagram, TikTok oba wesiri wasimanyi ne ku Snapchat kyendi. So mbasaba munfollowing yonna tunyumirwe tutambuze omuziki. Akayimba kange akapya bakayita Sweetheart. Mbasaba kasabe Lwaki nedda kanyumirwe tunyumirwe omuziki. Mbagala nnyo. Munfollowing Facebook, Twitter, Instagram, TikTok oba wesiri wasimanyi ne ku Snapchat kyendi. So mbasaba munfollowing yonna tunyumirwe tutambuze omuziki. Akayimba kange akapya bakayita Sweetheart. Mbasaba kasabe Lwaki nedda kanyumirwe tunyumirwe omuziki.
mbagala nnyo.